the B2C. Come here, my brothers. Come here, Mr. Lee. Come here, my brother. Come here. Come on, people. Give them a warm, sweet welcome. Thank you. Sabayo microphone endala tusanyuse. Thank you. Mwina yakayimba kagospel konna ke mumanyi nga temunabuuza bantu. Nsomba bungi. Obuyimba bungi. Kuba maama ke mulina ennaku zino katusobedde. Katuwumulire mu Katonda. I love you guys. Thank you. Microphone zino zoogere bulungi koba. Thank you. Bano bayimbi. Sure. You guys are in church. We have been in church always. Okujja kwammwe ne NBS bagijjeeko. Bagambe kino kisusse. But we are going to run it again. Amen. Nsanyusa balaba. You are welcome. People, make the B2C feel church. Come on, people! Ekisooka njagala akayimba ka gospel konna ke mumanyi. Do you know Amazing Grace? Tulina bungi musoma. Munyimbiremu Amazing Grace. Tuyimba Amazing Grace particularly oba. Obuyimba bungi. Muyimbe yuko natuli. Nga sinababuuza kintu kyonna. Kale batuwe. Kampulira ba B2C mwinayo gospel yenna mutu omwo. Olakana akayimba kagamba. Na 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 na. Amen. Na 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 na. B2C praising the Lord. Amen. Hey, listen. I'm trading my sorrow. Akamanyi. I'm trading my shame. Come on. I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody sing, say, I'm trading my sickness. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Church, let's sing together. We sing. Everybody say, na 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 na. Amen. Listen, I'm trading my sickness. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Hey. Mr. Lee. Kile zambe mwambe masia. Kile zambe mwambe masia. Kile zambe mwambe masia. Kile zambe mwambe masia. Kile zambe mwambe. Somebody praise the Lord. Kile zambe mwambe masia. My God is good. My God is good. God is good. Listen, my God is good. In the morning when I wake up, hey, I'll sing my praise until you my Lord. I will jump, I will sing for you. Hey, you have been my king forever and ever. Listen, hey, my God is good. Hey, my God is good. My God is good. Listen, God is good. Everything that everything that everything that
B2C church. Somebody shout. Listen. He gives me peace, a peace. He gives me joy, a joy. He gives me blessings, a blessings. He gives me life, Mama, everything a double. Everything a double. And your double. Everything a double. Lighthouse double. Everything a double. B2C segment we double. Jesus is double. He gives double. In the morning when I wake up, I will sing my praise until you my Lord. I will jump, I will praise for you. You have been my king forever and ever. Somebody shout! Tambula. Praise the Lord, B2C. Sure. Sit up. Kirira. Balaya. Mr. Lee, praise the Lord. Kirira. Oh, come on, man, yes, woman. Oh, come on, man. Wanaza kerili wakula no musaigo sitani ya maziwa wanaza kerili wakula no musaigo sitani ya maziwa wanaza kerili Wanaza. Somebody shout hallelujah. Kugonza. Hallelujah, tulino kugonza mama. Hallelujah. Kugonza. Hallelujah, tulino kugonza mama. Hallelujah. Donatofayo. Saba Yesu wale. Dokaba. Saba Yesu wale. Sumanyo setaba. Saba Yesu wale. Awanye bwate tokaba. Saba Yesu wale. Kalina sente tonyiga. Yesu wale. Kalina mwana tokaba. Yesu wale. Yesu achimanyo mwetaga. Yesu wale. Kugonza. Hallelujah, tulino kugonza pamaru. Hallelujah. Kugonza. Hallelujah, tulino kugonza pamaru. Hallelujah. Waliwo kano kagamba bobanga tonazala bukeyazi
nga tonnafumbirwa bukeyazi bitusite mujja mu church bukeyazi wama batalina figa bukeyazi B2C muzeeko mu church bukeyazi Yesu engeri gye muyima bukeyazi baana mmwe mwali balokolemu bukeyazi wamati tonnamuwasa bukeyazi tonnamuwasa bukeyazi ab'Nansana bukeyazi zeriwe Nansana mwogerwako nnyo bukeyazi ne bwe mbasula Nansana bukeyazi wama batalina byere bukeyazi waliwo kabikagamba luli kyalumu omutima n'ogufuna era obwoni n'abaali baseka ku pate n'obayita kituufu luli kyalumu bayibo n'ogiyiga n'abaali baseka ku pate n'obayita Mr. Lee luli kyalumu omukyala n'omufuna bwekiri simanyi olina omukyala bwekiri Who are you? Ladies and gentlemen, B2C in the house of the Lord. So, ennyimba mwaziyigirawa kuba engeri gye mukubye ettendo muli balokole mwagwa tetugwanga microphone eno inamusenyigira tejaterera nnyo inamusenyiga tejaterera naye banansonyiwa naye lockdown weyatandikira wetwakoma okugenda ku church government weyagambye naye ever since we are little paka kati I think you guys okuva nga muli bato nga mugenda mu church okuviirira nga tukyali bato kati mutandika ddi okuyimba gutujja kuba byo si bya church wekiri business church naye byamukwano church church mwegwe mukwano sikyo and nekirala pastor tuli wano ffenna nga wetulaba lwa mukwano nti singa si lwa mukwano singa tetuli wano yes singa si lwa mukwano era singa si lwa mukwano singa pastor toliwo singa tetuli wano mwakamala wano emyaka seena naye nga mufuuse ekizibu mu myaka ena katonda kuba buli mwaka mubeera n'oluyimba oluwu we are humbled tetusobola kukyegana and one day I posted you nengamba nti you were the missing coin. I don't know if you saw that. Yeah, we did. We did. Uganda didn't have 3 people. We had radio and Weasel, and Uganda didn't have 3 people like you, I think. Yeah, sure. And I think you guys started it. How did you start it? Mwajjawa n'erinnya B2C okusokera ddala kitegeeza born to conquer. Born to conquer. Yeah, twatandika kuvirira mu high school nga tusomera twakulira wamu ffe. Mwasomera wamu twagenda ku churches ezimu. Twakulira wamu byonna ebintu tukuvira ddala nga tuli bato. So mu ssomero mwe twafunira idea y'okutandika oyimba. So mwe ebyokwewukana tetubiraliikira. You've been buddies. Your fame is built on friendship. For over 20 years. No. Yeah, now 20 years. Kansubire bwe mufuna ssente buli omuntu akola bibye temuteeka wamu. Kusinziira ku vision ya B2C. Mwagala kusooka kuzimba B2C. No, there's a vision we are following. Yes. So kuba ebyawula abantu byebyo. Stuff. Naye ebintu ebize byawula abantu tufunye omukisa okuba nti naffe tuze tubiraba. So because abantu abamu baayawukana because baali tebalina bye balabiddeko. Ffe Mukama atuyambye nti waliwo ebize bibaawo n'abadde mu groups ezisinga badde batugambanga ebintu byebimu. Keep together, do this together, do this, don't do this as a group, do this as a group. Plus the guidance. I mean, if we can reach to you, Pastor, itugamba nti waliwo ekitatambula bulungi bwekiti. And the guidance you give us. Yes, ensobi ezikoleddwa groups ezibaddewo ne zivaawo zituyigiriza nnyo kulaba nga tubeera bagumu b'amaanyi. Anekirala sigamba nti ffe tuli ba angels. Of course wabaawo obuzibu waliwo butakkaanya obubaawo naye kisigira ddala Katonda ffe ebintu ebisinga tubitambuliza Katonda. Ebyammwe tebinkwatako mbadde njogera boogezi. Though I advise people in groups omutwalo bwe gujja mugambe nti 13 za B2C, right? Wasigaddewo meka? Kasanvu. Mr. Lee atwale
akole ebibye. Mr. Julio. Julio atwale akole ebibye. Bobby. Yes, Bobby. Atwale akole ebibye. That's what I advise teams. Yeah. After nga tujeko coastal production, tujeko what the fuel that runs the thingy. Let everyone be independent. Pastor, just to differ a little bit, omanyi ekisinza okwawula groups Buli mukola bibye. is that supremacy you get. Okukola ebyo birungi ffe tuli tukikkiriza because everyone has okitegera, but tetukifrontinga nnyo kubanga kizimba okweyagaliza mundaayo. Tujja funa meeting endala bino byange ng'omuntu ate tembitwala nnyo sinza ategeere. Okay, so muli balokole nnyo Yes, tuli balokole. ddala. walokoko n'emyaka emeka Bob? Kyenzijukira nti nze nazaalibwa ndi mulokole. Tekiriyo ekyo. Onnimbe n'odda ne mukati. Wekiri. Gamba nti ogenda otegeera ng'ogenda mu kyaki. Kale ngenda otegeera nga ngenda Kale gwe mu mutima gwo n'akamwako yatula nti oli mulokole. Yes, natula nga ndi mulokole era bambatiza wa pastor ku Victory Christian Center. Okay. Bambatiriza. Kati musabirawa bannaffe abalokole. Kati nze nga nze nsabira ku Holy Ghost Fire Center Church eri ku Salama Road ewa pastor Gerard Semwanga. Ate Mr. Nange nsaba ne Bobby. It's funny actually. Naye nze nsabye ne Bobby okuva buto. Nze mbadde Eva mbadde mbakyalira nga bukyaliza. Nze mbadde nsabira wa Pastor Frank Mukiriza church bagita Jesus Power Church. So honestly speaking, you were born again. Yeah. Yes. Kati mwina kye mwangamba nti okukola kino mwatula ne bazadde bammwe ne mbasaba mukulidde mu church. Yeah, sure. Ne mbasaba mukole business. Ng'omuntu yenna agenda ku ddwaliro nga musawo, ng'omuntu yenna agenda asuubula ennyaanya nga musuubuzi, ne B2C agenda mu katale mu music, n'eyimba. Naye nga muli balokole. Yeah, sure. Nekola business. Mwagambye nti ne radio yabeewuunyisa yabayigiriza nnyo okusaba. Yali nga tugamba nnyo okusaba. Olimba lwakola naye nga buli kimu akisabira. Yeah. Abayimbi bonna bwe tukoze nabo bajja kubuulira kaberema. They will tell you nti bwe tujja mu studio, we pray for what we are going to do for people to love it. That's why B2C fans are B2C fans, staunch. So temunywanjaga. Tetulina kyetukozesa. Amaanyi ge tulina wano okuba praises essaawa 2. Okuyimba tuyimbire essaawa. Tuyimbire dakiika 3. So temukozesa kintu kyonna. Tetulina kyetukozesa era tetubiwagira abantu bikozesa. Because tumanyi si birungi. Twandibadde tubikozesa singa byali birungi. Mulina Bible? Zibaako ku essimu yange. Ne mu mmotoka muli Bible ziri Bible ziri buli wamu. Nsanyuse nnyo nti muli balokole and you have pastors. Yes. Bana ekyo tukikubireko mu ngalo. That's very good. Ensi ebadde tekimanyi. Ensi tekimanyi. Kati muli bafumbo temuli. Tuli tuba tukyalinda abakulu baffe baveewo nga bwe tujja mpolapola. Bakulu bammwe bawulidde. Bana babazubuzubu butawulira. Nsaba mutusomere ekyandikibwa. But in a special way. Ekyo kyokka kinkoledde. B2C balokole tebakozesa kintu kyonna. Baana balokole ddala. Ekyo tukikubireko mu ngalo. Amina. That means a lot to me. As your big brother, it means a lot to me. And I love you. I met Lee first, and his humility touched me. So I want to say thank you, and thank you, my brothers. Amina. Mbasaba, mufunengayo topis, even Alicia. Ofunayo topi, ofunayo t-shirt, ofunayo as you design yourself on those big stages you go to. Either obo yambadde kagundi, let Jesus be sold. Be intentional. Preach to the world like that. Ko Alicia agamba ali mulokole mu baala. Naye teri kiraga. So get something, you understand, that shows on your attire. Design weziri. Let Jesus appear somewhere. Pastor, no ekirala, born to conquer at itself. Itself is preaching. It's not just a word. Kya muntu abavudde from zero to hero. Yes. So if you're born to if tugambanya abantu abagira B2C, you're born to conquer. It's not because of the music we sing, but we want to empower you that you're born to conquer.
So okay, that's good. It's prophecy, it's prophetic. Yeah. So mbadde nsaba once in a while nkiraba abazanyi b'omupiira abaagala Yesu bakikola. Yeah, sure. Just let Jesus appear. You don't even have to preach. Imagine your cape that says Jesus. Yeah, When you are sure. dancing and leave, you've left Jesus to people because now you are superstars. That's true. Amina. Saba yekyandikibwa banna. Tugenda kusoma Matayo oba Matthew 4:23. Matthew 4:23. Yeah, 4:23. Jesus went throughout Galilee, teaching their synagogues. Obadde agenda gamba ki? Galilaya. Jesus went throughout Galilee, teaching their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures and paralyzed, and he healed them. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judah, and the region across Jordan followed him. Amina. Kitegeeza ki? Kuba Alicia ye yakikubye nadda ne mukama. What does it mean to you? Wano tusoma ku Yesu yagenda e Galilaya abasomesa ne baleeta abalwadde n'abalina endwadde. Bwe yali ayita Yesu bwe yalinga ayita amawulire g'ayitanga, kubanga buli we yayitanga yawonyanga buli we yayita. So amawulire bwe gatuuka baleeta abalwadde bonna mu Syria ne bagamba nti Yesu waali mu kitundu. So tulaba nga Yesu abawonya endwadde zaabwe n'obulumi bwonna. Mu ssaawa ya kakati kitegeeza ki? Yesu yatulekerwawo ng'ekiddukiro kyaffe. Tulekerawo ng'ekiddukiro kyaffe. Tutera okuyimba oluyimba olugamba erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Buli woyita erinnya lya Yesu, kubanga buli wayitanga alinga awonya owonera. Mwangi? Mbadde nyongereza ku kyegiryo nti buli woyita erinnya lya Yesu munda muli owonyezebwa oba owonyezebwa. Kiringa buli muntu ali eyo wobanga olina ekintu ekikwatako ku mutima kyomanyi nti wemba nziruse erikyo kigenda kuntaasa mu buzibu bwendimu. Kitegeeza nti omuntu yenna ali eyo ng'alina obuzibu bwena gy'osobola okuddukira ate ng'ewa Mukama Katonda kikola edduka ogenda kuwonyezebwa. Mu bumpimpizi kyendowooza oba kyembeerawo okwogera, olugero lwa Yesu okujja kubeera ddala mu ggulu okujja ku nsi n'obuddayo kwali kuleeta bulamu na kuleeta bulamu bupya eri obulamu bwaffe ffenna. So lwaki bagamba Yesu yali asomesa, yali apreachinga ng'ate awonya, yali ali ku mulimu oba yali ku mission ey'okujjanjaba okulaga enjawulo ku bantu abalala oba ku bintu ebirala ebiriwo. So tuli kukuwonyezebwa era bwe yafa ku musaalaba Golgotha agamba emiggo egyamukuba musaalaba Gituwonya. So Mr. Ali ako wakajjawa. Ako ka Bayibuli nnyo. So okuwonyezebwa okutuufu kuli mu Katonda oba kuli mu Yesu. Ate bw'omuyita erinnya lya agamba musabe nga bwe mukyasobola. So we always have to go to pray to him okufuna okuwonyezebwa kwaffe. Tweyanziza bana B2C. Ani asabirayo abantu essaawa? Mugisha emistari. Gale abalwadde, Mukama Taata omulungi omwesigwa, tukwebaza kulw'ekirabo ky'obulamu, tukwebaza ku lw'olunaku luno gw'ensonga lwaki tuli wano. Wasazeewo tujje tubeere mu kifo kino ne byonna ebibaddewo si lwa magezi gaffe wabula olw'okuba olw'ekisa kyo. Mukama tusaasire obutali butuukirivu bwaffe, onawe tukusobya tukunenya. Oyongere Mukama Taata omulungi otwambaza amaanyi ag'enjawulo ag'ekisa tusobole okukola ebyo Mukama Taata omulungi oyagala ate tukole. Waliwo abakosifu abalaba ssaawa zino oba abatuwulira ssaawa zino,
Mukama taata Bayibuli etutegeeza nti emigo ejja kufa ku musalaba egologoosa egiwonya endwadde zaffe. Naffe tujja mu maaso g'omukwano ojjanjave buli mulwadde ali wano, buli mulwadde ali mu kuwulira, buli mulwadde ali mu kulaba. Leka Mukama taata amaanyi go ag'enjawulo ag'omwoyo omutukuvu gwe watulekera gayite mu screens ezo, gayite buli we batulabira, gakwate ku birwadde byabwe biveewo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu tusabye. Tusabidde ne worship house. Tusabidde ne worship house. Waliwo project gye bali mukola. Mukama Katonda gwe yatonda eggulu n'ensi okutali nko yayanjuza ensi n'ebigirimu, eyatonda ennyanja n'omwezi, ebirabika n'ebitalabika, byewunyisa n'ebitewunyisa. Tusabidde Nansana worship house ezimbe, obugabirizi bwonna bwonna bujje nga bwina okujja, obawe omukisa ne pasita omwongere mu Kristo Yesu Mukama waffe. Byonna bye mutusabidde Katonda abibakubisizeemu emirundi 10 mu linnya lya Yesu. So nsaba bwe tuba tumala mugenda kudda tusinze ffenna because mwe muli balokole bannaffe. Mwebale nnyo baddala. Thank you. Bannange, come on, clap for my family. My family. Bano baana balokole ddala. Come on people. Hallelujah. Hallelujah. Now in pain. Njagala okugabanawo naawe omutwe ogugamba nti oli mu bulumi. The verse Alicia has read Olunyiriri Alicia lwe yasomye and the verse my brothers have read, ne baganda bange lwe basomye it says one thing: lwogera ekintu kimu, God is a healer. Katonda muwonya. Kati mwe abali wano mwe be nsaba nammwe abanzizaamu amaanyi okugamba bali, so bwe mutaddamu amina ne mutunuulira muba mumazemu amaanyi. I said God is a healer. It is not his nickname, Tebaali mutuma butuumi nti but it is who he is. n'ekyo kyali. So I'm going to believe God for your healing now. Kati ngenda kukkiriza Katonda ku lw'okuwonako kati. I said I'm believing God for your healing now. Zikiriza Katonda olw'okuwonako kati. I'm believing God for your healing now. Zikiriza Katonda olw'okuwonako Then kati. when I'm done, ne bamaliriza, my team, my brothers will be back and we worship at least 10 more minutes and the Holy Spirit will deliver you people. Hallelujah. Hallelujah. Do I have a choir? The Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. The Bible says, I send my word and it heals your disease. Bayibuli egamba nti ntuma ekigambo kyange ne kiwonya endwadde zammwe. The verse my sister Alicia read says that they ran away from God. Badduka okuva eri Katonda. They got so sick to the point of death. Balwala nnyo kabula kata bafe. But the Lord, they called on God. Ne bakoowoola Mukama. And the Lord had their prayer. Mukama n'awulira okusaba kwabwe. And he sent forth his word. N'abatumira ekigambo kye. And it healed their disease. Ekigambo kye ne kiwonya endwadde ezaali zibaluma. So I'm going to worship. Tingenda kusinza. And I believe God. Nga nzikiriza Katonda. It's not a joke. Si kusaaga. Cancer is strong. Kansa w'amaanyi. But Jesus is stronger. Naye Yesu yasinga kansa amaanyi. AIDS is strong. Sirimu w'amaanyi. But AIDS is stronger. Naye ate Yesu May w'amaanyi. people remember Abantu bajjukira. the service B2C attended. Service aba B2C gye That is my day I was healed. lwe lunaku lwe nawona. God still has the power Katonda akyalina amaanyi to heal people from their pain. okuwonya abantu okuva mu bulumi And today bwabwe. I bring pain. N'olwaleero ndeeta obulumi. People in pain at the feet of Jesus. N'abantu bonna balina obulumi ku bigere bya I Yesu. bring you at the feet of Jesus. Baleeta ku bigere bya Yesu. Lucy and the team, let's pray now for like 15 minutes. I love you. I love you. For like 15 minutes. Come on, family. Let's pray for 15 minutes. Let's pray. Now, people, because I feel like in the next few minutes, Mpulira nga mu ddakiika entonotono maybe ezidda. that's why TV is even off. Ndowooza oba oliawo ne TV kyeva teriiko. Because something good is about to happen. Oba waliwo ekintu ekimu gye kinaatera okubaawo. The enemy doesn't want someone to be healed. Omulaba tayagala muntu omu awone. But Jesus wants you to be healed. Naye Yesu ayagala owone. May every debt be paid. Buli bbanja lisasulwe. Can someone play these drums? Where are you? Somebody play those drums.
May every debt be paid. buli bbanja lyonna lisa kubanga yesu yamponya. I'm standing here today Nemiridde wano because olwaleero I've seen Jesus' miracles. kubanga ndabye ku byamagero bya yesu. Let us believe God Leka tukkirize for katonda your healing this Sunday. olw'okuwonako olwaleero ku The Sunday. Sunday B2C attended. Sunday B2C gye basa AIDS left somebody's body. yafuluma omubiri gw'omuntu. Hey, cancer left somebody's body. Kansa yafuluma omubiri gw'omuntu. Recently, Mabegakaawo. when my brother, what's his name? Salvador, when you came here, Muganda wange Salvador bwe yajja wano. a young girl works with us, came running after him Waliwo omuwala gwe tukola naye wano yadduka nga amugoba. and said, hey, N'abayimiriza. Salvador, do you remember me? N'ababuuza nti munzijjukira. And they couldn't remember him. Naye nga tebamujjukira. Remember her. Nga tebamujjukira And then omuwala. she said, I'm the girl N'abagamba nti yenze omuwala you gave money to gwe mwayambako ne ssente when I was dying from cancer. bwe nali nkyali mulwadde wa kansa. Then Salvador said, I remember. Salvador n'agamba nzijjukira. I remember. Nzijjukira. They gave her money Bamuwa ssente to go to India. agende India. She was meeting different companies and people to raise money Yes, for her because she was dying. Yasisinkananga abantu ab'enjawulo ne kampani enjawulo bamuyambeko ne ssente kuba yali anaatera That okufa. day I met her, Olunaku lwe namusisinkana they brought her in my office. bamuleeta mu ofisi yange She was covering her mouth nga yeebisse ne ku kamwa because blood was coming out of her nose all the time and a bad smell. omusaayi gwalinga guva mu nnyindo ye omungi ennyo ate nga n'akamwa ke kawunya nnyo. So they say to me that she has to cover herself Ne banyinyonnyola nti alina okwebikka because you can't stand her smell. kubanga oba tosobola kugumiikiriza bw'aba awunya. All the hair had left her head. Enviiri ze zonna nga zaagwa ku mutwe. So Salvador and other people were trying to raise money for her. Kati Salvador n'abantu ab'enjawulo ne bagezaako okumukuŋŋaanyiza ssente. But right here in prayer, Naye wakati wano mu kusaba her hair started to grow back. enviiri ze ne ziddamu nate okukula. Thank God I have you today B2C in the house, and because you are believers, you know what I talk. How many of you believe that Jesus heals people? Bameka ng'okkiriza nti Yesu awonya abantu. Okay, how many of you Jesus has ever healed you from something? Oba kale nga Yesu yali akuwonyezzaako okuva mu Can you kintu stand kyonna. up and clap for him before I even Saba preach? oyimirira omukubira engalo waggulu w'omutwe gwo nga sinnabuulira. The Holy Spirit will be here in the next few. He's here, but he's gonna move in here in the next few minutes. Omwoyo omutukuvu agenda kutambula mu kifo kino mu And ddakiika someone eziddamu. whose pain will live forever. N'obulumi bw'omuntu bugenda kugenda lubeerera. Today her hair grew back. Olwaleero twogerera enviiri ze zaddamu ne zikula. Buli bwe nkulabako eziiru zenziramu amaanyi. Pastor Henry, you see. Her hair grew back Enviiri ze zaddamu ne zikula. because Judges says, 16. Ekyabalamuzi 16 When wagamba. Samson's hair was cut off, Enviiri za Samusoni bwe zaali zisaliddwako. it grew back. Zaddamu ne zimera. I stand here today. Nyimirira wano olwaleero. Whether you watch this service after 20 years, Oba saviisi eno giraba oluvannyuma lw'ennaku it will 10. carry anointing to heal. Eribeerako amafuta agawonya ne mu kiseera. Webale nyingalo ez'ekikafi. I said it shall carry anointing to heal. Eribeerako amafuta agawonya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are going to speak healing. Tugenda kwogera okuwona. There is a day Waliwo olunaku a young girl came here omuwala omutwe bwe yajja wano and she said, I need pastor. n'agamba neetaaga okulaba musumba. I said, what do you mean? Ne mubuuza kiki. She said, because my mother is dying. N'agamba nti kubanga mama wange agenda kufa. Yeah, we got it. Judges 16:22. But the hair on his head began to grow again after it was shaved off. Enviiri ze ne ziddamu nate okumeruka nga bamaze Oluvannyuma lwa okuzisalako. service same. After this service, Waliyo abagenda okuddayo ku mirimu. some people are going to go back to Waliwo their job. abagenda osasula amabanja. Some are going to pay their debts. Waliwo abagenda owona obulumi. Some are going to be healed from pain. I mean, Akoya, you can sit. In a few will stand during time of worship. But now listen, you can sit for a second. So this girl came Ono omuwala n'ajja and she took me and Justine. n'antwala ne Justin We reached in Ntinda. ne tutuuka Entinda. Kisasi. Kize Kisaasi. Do you have another attire of a doctor? Borrow me that one.
mugume. Ladies and gentlemen, introducing the doctor. At least ojjukire Alisha yaliwo B2C yaliwo ne Wilson yali ayambadde ebitategerekeka. Yeah, now I feel like a doctor. Naye tekantuuka naye. Alisha guma bakambala bati ngakantuka eboti nikatantuka manya siri doctor simanyi naye bakambala. In Jesus' name, mu linnya lya Yesu, someone that was dying will receive life today. abadde anaatera okufa leero atoola obulamu. Singa sitaba leo tebadde balokole kyaninzibwalidde naye Mukama yakikoze akigenderedde. The Lord was intentional about today on the visitors. Nyimirira mu kamera z'eggwanga ne ngamba abantu nti Katonda awonya siriimu. The Lord heals AIDS. I stand before you and declare it. Katonda awonya kansa. The Lord heals cancer. Katonda awonya covid. The Lord heals COVID. Katonda awonya amabanja. The Lord heals death. Katonda awonya ebizibu. The Lord heals us. Asumulula abalwadde. He delivers the sick. Atambuza abalema. He makes the lame walk. Akyakola ebyamagero ebyalema abasawo. He is still performing Ebyalema abasawo abazungu Katonda abisobola. whatever the doctors failed. Omwana ayimbye oluyimba lwadda n'ensanyuka mu Yesu mulimu okugonza. Ekyo oluyimba lugamba nti agonza obulamu, asobola okuwonya ewatali ddagala, akola ebyalema abalogobe wammwe. N'olwaleero nsabira buli mulwadde, oba oli Nakasero, oba oli Nsambya, oba oli Mulago, oba oli waka, ng'omukisa gwakubula, walwala endwadde bagenda kuziika, nkisazaamu mu linnya lya Yesu. May the Lord heal you. Someone say, I am healing in Jesus' name. So they called us. I want to give these testimonies briefly. You need to add me time since the train activity so Mugumi. This girl called us Ono omwana n'atuyita like they called Peter. nga bwe baayita Peetero. We reached Jesus. Ne tutuuka ekisaasi. Mumanyi okusanga olumbe. Do you know finding a funeral? Ne tubuuza akutuse. And we asked them, is she dead yet? Ne bagamba tannakutuka. And they said no, Anaatera. she's about to die. Mukimanyi nti bw'osoma Bayibuli n'ogyekebejja Yesu teyaziikako. When you read the Bible carefully, Jesus never buried, you'll find out. Mwebale nnyo mukubira engalo abaagadde nnyo. Teyaziikako. Jesus never buried. Gisome okuva ku lubereberye paka gyeggwa teyagendako kuziika. From Genesis up to Revelation, Jesus never attended a burial or buried N'abafu anybody. yabagamba nga beebase. To even the dead, he used to call them the saints. Kaakati bw'aba Yesu tannakuyita mufu gwe lwaki weyita omufu? So if Jesus hasn't called you dead yet, why are you calling us Yesu dead? ffe tukuze tuwulira bagenze kuziika. We have grown up when we are hearing that people went to bury. Yesu ababe bakula bawulira nti bagenze kuzuukiza. Jesus, the people in his generation used to hear that he has gone to resurrect Buli them.